Ekibiina ky'obwannakyewa ekya Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda kiyite CEDU kiwadde President Museveni salesale wa ssabbiiti emu okubeera ng'azzeemu ebbaluwa yaabwe gye bamuweereza olunaku olw'eggulo oba Ssekyo Baakuba akakiiko k'ebyokulonda n'ababaga amateeka mu kkooti. Mu bbaluwa eno aba CEDU bategeezezza President Museveni ng'amateeka agafuga okulonda bassentebe b'ebyalo bwe gaakolebwamu ennongoosereza ezakkiriza abalonzi okusimba ennyiriri mu migongo gy'abo abeesimbyewo, ekintu ekikontana ne ssemateeka wa Uganda mu kawaayiro ak'enkaaga mu omunaana mu nnyingo esooka ne mu kirayiro ekya International Covenant on Civil and Political Rights akawaayiro aka 25 nga byonna bikirambika bulungi nti okulonda kwonna kwakubeera nga kwa kyama si kwa lwatu. Ng'oggyeko amateeka bye galagira tugenza okulaba nti abantu oba bannayuganda abasinga tebawagira enkola eno ya kulonda kubanga eyinza okuleetawo obutabanguko mu bantu. Feedback gye twakafuna kati eragira ddala nti abantu batya nnyo okwetaba mu kulonda nga kuno okw'okusimba mu mugongo. Okutya kwabwe kuva eri ebyo ebizze bibeerawo. Aba CEDU era baagala President Museveni akozese obuyinza bwe ng'omukulembeze w'eggwanga asalewo enkola enneeyambisibwa mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo nga singa awagira ekyokukuba akalulu ka bwassentebe nga bakozesa akalulu k'ekyama tebajja kutwala akakiiko k'ebyokulonda n'ababaga amateeka mu kkooti. Ekibiina kya CEDU kiwakanyizza n'ensimbi obuwumbi 5,500 eza siringi za Uganda ezaali zeetaagibwa mu kulonda kw'obwassentebe bw'ebyalo ng'ate okulonda kw'obwa pulezidenti n'ebifo eby'enjawulo okwaliwo omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde kwamalawo obuwumbi 414 nga siringi za Uganda. Yate okulonda kwa LC1 ne LC2 kujja kutwala bilioni 5.5 nga bwe batugamba bwe baali bagezaako okukyusa mu tteeka lino libeere lya kusimba mu mugongo. Ekyo kiba tekijja era mu ndowooza yaffe muyinza okubeeramu obukumpanya mu kintu kino mwoyo yakola okubala ko ssente zigenda okusaasaanyizibwa mu kulonda kwa Ssenyonga Beka Mulinde, KTV, amalindirire.